tutandikidde wano olunaku olwaleero mbeera nga bwesobodde okubatenga etambula ge mawulire agasinga okubatenga trending akadde kano ku mitimbagano gyonna mu Uganda. Omukulu nayavayo n'ategeeza nti tayagala ye lugambo naye ng'ate pulogulamu z'olugambo ze zasinze okubeera ku mukolo gwe kutegeezaako ye mukulu Lwasa eyali yeesimbye okubwa mmeeya mu kibuga Masaka. Ab'e Masaka ne bagaana okumuwa akalulu, bamukuba akalulu n'agweri ne ku baluti peva n'avaako. Kati embeera nga esobodde okubatenga atambula mu busungu obw'amaanyi. Yagambye ne Masaka sijja kubatenga nfunamu mufumbi wa tooke kansobole okubatenga njolekera saidi z'eruweero gye basobola okubatenga balwanira entalo saidi z'e Nakaseke eyo. Omukulu Lwasa eyali yeesimbye okubwa mmeeya ne bamukuba akalulu mu busungu obw'amaanyi okwesalako stress y'akalulu. Nanti ab'e Masaka mwayogera bingi nnyo. Kati Lwasa asobodde okubatenga ayanjula mwana mulago bayita Angel n'ategeeza mbadde muwulira byonna mbudana Nabatanzi abula Lwasa obukyawe buluma naye bwalumye Lwasa. Tutandikire wano bw'obanga oli mukyala naye Lwasa bamukyaye bubi nnyo. Embeera nga osobodde okubatenga etambula ye mukulu ono Lwasa ayaya emikolo gyasobodde okubatenga gitambula saidi zeeyo Luweero bwe gyasobodde okubatenga gyatambudde olunaku olw'omukaaga bannamawulire mannya babaddeyo abula Lwasa bamukuba akalulu yani yamukuba Namayanja ye ku mukolo kandabo bayabaddeko Namayanja teyabaddeko ndabako omugagga Mulinde ayaya wana bawujja obunyama labalaba bano ayayaya. Kale katutandikire wano omukulu Lwasa nga bw'omumanyi agaba mmotoka era bw'aba kukyayi era agikujjako yadana Nabatanzi Pajero gye nategeddeko nti yagimugyeko kuba n'empapula yali taziyina. Katutandikire wano mwana mulaye mugabidde mmotoka Lwasa byakola kati yatandikidde wano gwe sooka owulire omukolo nga bwe gwatambudde ojja kumbuli abagagga beewamwe bakola batya bagaba mmotoka. Dana Nabatanzi yadduse mu kibuga Kampala ngamba Uganda yagidduseemu kati ali Dubai mu katundu ke bayita Deira waliwo gye bayita mu Kayembe gwe yali agenzeko Dubai amanyi ku Nasa Road mu kikadde Dubai Deira mu Kayembe wekikwatidde. Kati Dana Nabatanzi yagenze wadde nga n'eddoboozi terinaterera. Tutandikire wano Lwasa nga agaba emmotoka aya basi manyo gaba katikano kintuuse kukawanyi taata ulire engalo ez'amaanyi mwami Lwasa kano koyitako ekalabo kano akayita kanda kagola olukobino kalabo bulabo wajja kubaanubiro mukubire enje engalo abalala bagwambundi yakudde ebintu aya basi ndowooza oziwulidde. Lwasa ekibuga kyonna saidi z'eruweero eyo yasobodde okubatenga kitawanyiza wano naye badde atiisatiisa omukyala ng'agamba nti nze banjogerako bannamawulire bangi nnyo banjogerako naye bye boogera byonna si bituufu era nze nnyina omukyala gwe wekka Angel era gwaliko akadde kano era budde bwonna tugenda mu kyaki. Lwasa Angel okyagala nnyo njagala ndaga omukwano ate owuliriza bw'onaawuliriza obufumbo bujja kulema okitegedde nze nkyasinza okwogerwako naye ng'ebyogerwa byonna si bituufu. Niina nkwagala nnyo akalabo kano ntandikwa ekyoyingira akalabo ke bakuwadde. aya basi Lwasa yagatandisa awo we wali eggulire. Lwasa atutegeezezza nti abamwogerako bonna boogera bya bulimba katwejjukanyeemu katini awo nambulira oba Lwasa yatwesibako. Yasooka n'atutegeeza gye buvuddeko nti Dana Nabatanzi dizayina we sooka otubulire mukulu Lwasa ani alimba abamawulire naawe? Nabatanzi alina edduuka mu Makindi kati baba bakulaba ku Makindi ng'ate ndi kasitoma we tebakulimbye ndowooza ŋŋendayo nga nabingenza okukola mu dduuka lye. Otera kugulayo bintu nga ki mu dduuka lye? Yanyambaza ate bagambibwa nti wakamugulira ne Prado empeera gy'abadde atambuliramu. Ate sina Prado ndabavuga emmoroka ndala nnyo mulaba mu Pajero ate aya basi awo nno Lwasa ng'ategeeza nti Dana Nabatanzi dizayina we. Oyinza okwebuuza ye yadizayininze omukyala yagenze eyamwanjudde saidi zeeyo gwe bayita Angel nebikusobera. Lwasa era ategeeza nti abamawulire bamwogerako ebikyamu. Yatugamba Dana Nabatanzi yamugulira Pajero wabula gimugyeko amwagala
mbiraba amukoledde kino. Ebintu ebyo byonna bya bulimba. Waliwo ebyo byonna bye boogera nti simanyi Prado biki. Omuntu nga mukozi wa ku TV oba ku radio, omuntu yenna asobola omuwa. Saagula Prado naye nawulidde Prado, nagula Pajero. Naye ate mwe mwakikwata bulala ebintu mulina omubirabira ffe tutabirabira. First of all ndi musajja mufu. Sirabangayo wali tteeka nti omufumbo talina kukola business na mukazi mulala. Aya basi ndowooza owulidde wali eggulire awo Lwasa nga ategeeza nti musajja mufumbo kati olunaku lwajjo yasobodde okuba teyanjudde omukyala. Tukyagenda mu maaso mwejjukanyemu katini ojja kuba ombuuliro oba amawulire ffe abasinga okulimba Lwasa ayinza okuba abyogera n'abyerabira. Aya basi yatandika nga sponsor. Kakati omukozi wa BBS akola programu nze yi sponsor. Agenze Masaka eriyo woteria bw'osuubira yinza omugana okweyagalira mu woteri eyo. Ebigambo ebyo byonna byonna nti bamuloze bya bulimba. Aso omuntu yenna asobola okulwala. Era nze ate muwulira ayogera. Yagamba nti mulwadde yalwadde eddoboozi ne nange lumu nasaakalako eddoboozi ne. Aya basi mukulu Lwasa wuuyo embeera nga yasobodde okuba ate ng'etambula nga tuli ku mukolo saidi z'eruwero Nakaseke yonna ng'atubuulira mwana muwala ono yamulaba mu bbanga ki yamusanga mu Kampala mbu sooka owulire Lwasa. Sooka guntambulidde bulungi nze nga nze ombuuzizza omugole omusisinkanawa omwana muwala oyo ye Angel. Erinnya eryo nina muwala wange naye ye Angel. Mwana muwala namusanga mu Kampala nenjija nga mwetegereza emyezi nendaba nga alina empisa okusinga ku mikwano gyange gimu gye mbadde nagyo. Kaakati bwe nalaba nga asinga ku mikwano gye mbadde nagyo ne mwagala nanjagala ngenda okulaba nga ate alina ennaku eringa eyange talina taata ate nange bwebiri nendaba ebizibu bye nga bifaanaganamu n'ebyange nensalawo muwase oluvannyuma lw'abakazi lwa mikwano gyange okunjolonga gye mumanyi. Aya basi ndowooza mukiwulidde emikwano gye mumanyi mukulu Lwasa akyatunnyonnyola kanjije nkubulira ekyamukubya akalulu. Myezi 5 gyonna abadde akyanoonya mwana muwala ono amaze emyezi 5 ng'akyanoonya mukyala ono kyekyamukubya akalulu nno. Myezi 5 woba bazeemu kutandika mwezi ki baali tebanoonya kalulu. Basi nga tukyagenda mu maaso n'omukulu ono ayaya wawano natandise okukolima wembadde nkutegeeza nti obukyawe buyinza okwogeza ebintu ebitakwatagana. Mukulu Lwasa asobodde okuba ate nga yayogedde mwana muwala Diana Nabatanzi owulira bwagamba ngambawa buli kimu nenfaayo nnyo naye nga tebamanyi Lwasa yani nesalawo aje ne anyanjule waabwe era essanyu lyenina pitivu okwagala olowooza kuliko ebbanga wandabanga hakiremeddeko naye nsobola n'okulaba olwaleero nkala oba mukwano gwange nenkukola nenkuwentesa nenkugulira n'enju nze mmaze naye ndudde nga mwetegereza myezi nga5 nga neetegereza omuntu paka bwe nalabye nga empisa kyekyo ng'ali kiri okusinga ku balala. Aya basi ndowooza owulidde bazaala toto badana Nabatanzi baani balemi bonna aya akanamba kagudde kati Angel yaliwo. Omukulu Lwasa ndowooza owulidde bwategeeza bannamasaka emyezi 5 bw'oba obaze kati tuyingidde omwezi ogwokusatu akalulu katandika ddi okunoonyezebwa. Ade ne mwana muwala mu kibuga Kampala ali Makindye abadde awo ku Salama Road wabadde abeera akalulu gonna agamba emyezi 5 balakongodde emabega paka we twalondera obwa meeya. Oyinza okwekwasa nti bannamasaka tebannonda ensonga muziraba. Ayogedde ku mukyala Diana Nabatanzi mbwayinza obuta tayinza kuddamu kufuna mukisa gwa mbaga kuba afiiriddwa omugagga nga Lwasa. Ate gwetwogera Nabatanzi kasooka nkubuuze si mu mutima mubi kuba mundabala waliwo n'abakyala wano wakafuna ba TV presenter bameka abatuuka ku kintu nga kino kituba okukola mulowooza saayina ssente zikola kino kiki esaayina ate nga wali kumpi miti ya navro wamanyayo kiki ekyannema ogende Nakaseke
n'oleka emityana enfuufu gye tuvaamu nigye egigye ekirungi gingi kinneetaaga. Aya basi mukulu Lwasa aye obwa meeya yayambadde n'anyuma nno nalabyeko omugagga Mulinde yabadde amuwerekedde. Ayaya n'abasituzi b'ensawo nga bw'omanyi abatambula ne Mulinde ne Lwasa babadde waawo n'emmotoka ye cross country erimu eriko erinnya Lwasa yabaddeyo. Yayogedde ku mukyala gwe bayita Zahara Toto n'agamba nti omuwala oyo talina mpisa era mu ba TV presenter batamwagala ono yasinga mbulwaki wulira Lwasa. Zahara Toto balira kuba igamba eddene naye Zahara Toto yagezaako okuba mukwano gwange ng'akyala nnyo ne kirabu yange nga nkolako omukwano naye ndowooza yalina kyayagala kyesaatuukiriza nsuubira y'omu ku ba TV presenter batanjagala ekirala ntiddo kyogera. Aya basi bwekirala ntiddo kyogera wabula Lwasa nawana asobodde okuba ate ng'ayongerako abadde atambula n'abasituzi b'ensawo. Lwasa ategeeza ddana Nabatanzi nti alina omwoyo baguyita omuzimu gw'obwavu gwe gwamulemesezza. Agambye nti yamugulira emmotoka n'amukola ne bizinensi y'engoye eyo yonna edduuka ategeeza mukulu Lwasa bwe yali yakola ddana Nabatanzi ate luli yatusooka tugamba nti ye dizayina we kati alimba munaamutegeera wano nno nkutegeezezza mu busungu obw'amaanyi ddana Nabatanzi ng'akyaye Lwasa kegenda okwanjula kumpi wa Nakaseke. Abakazi abanneepikire banneesonyiwe kano akaseera ka Angel. abawala bagamba ekintu kimu mulina okwegobako mwoyo wabwavu abagoberera kitegeera mwoyo w'obwavu mwoyo waavu abakugoberera tekitegeeza nti nno olina kuba bubi nnyo naye embeera mwoli namuwa bizinensi n'omugulira emmotoka n'omuwa ennyumba n'ogiteekamu buli kimu naye kwegamba asigaye nti mwavu sigaba nti mwavu naye kwegamba obubaka bwempanaba njagala mukakase namulabako nti kati ebiseera bya Angel. Aya basi mbw ekiseera kya Angel eyali dizayina we mukulu Lwasa atubulira bino biri mbuwandiike. Mukulu Lwasa yamuwadde n'emmotoka ebiwandiiko by'emmotoka kadi y'emmotoka gye bayita logo book akadde kano bamuyita Angel Lwasa wabula Lwasa ebirabo manyi okugaba kati kano kentuuse kukawaanye taata kalabo bulabo bajja kulaayo bino mugubire Angel ngalabana nabagwambuuti yakudde ebintu nkuwadde bino byebiwandiika ebikwogerako bwe naaba ntegedde bulungi amannya go nga tugenze njaka kukyusiza wangi taata otuwonyeza abafere b'ekibuga abalala bazirira looni neferekali agituwereddeko nkutaddeko empeta eno nga ntegeeza nti nkusibidde wano mpaka bwe tunagenda mu kyaki okuba akafaananyi oweewo okomajja omuyita bebi muno mulimu ebikusaana era njagala obitwale munju wegezemu onaakoowa tugende wangi. Aya basi ye mukulu Lwasa ndowooza owulidde empeta agimutaddeko paka we tunagenda mu kyaki. Mukulu Lwasa yembeera wesobodde okuba ate ng'etambula wabula nga ye mwana muwala oyo yalina mukwano gwe gwe bamuyita Mr. Henry ng'akola ku radio bagiyita Galaxy. Akadde kano ne Mr. Henry yali yasuuza omukulu gwe bayita Josted ayaya kati ne Lwasa naye yamukubye ebbusu kati yembeera wesobodde okuba ate ng'etambula wadde nga waliwo abatakkiriza. Lwasa twamubuuziza kati ono ye Lwasa onaddamu okwanjula owulira kiyazzeemu bw'anaamunyiiza ye bw'aba anyiize Lwasa bino byakola wulira bulungi bw'ananyiiza nja kukola ebirala obulamu gye bweyongera ntambula na bulamu bwe bunvuga kola ssente weeyagale omanye amakulu gaakyo bw'oba ne ssente olina okweyagala teweesembereza bikuteekako stress olina kwesembereza bikumalako stress. Aya basi kati Angel yaliwo embeera bwesodde okuba ate ng'etambula ye mukulu Lwasa oyo bamuyita Lwasa Emmanuel yali yesimba okuwa meeya
bannamasaka temwakkiriza kuba ate nga musiima oba oli awo 226 bw'anaaba akomyewo muyinza okuba mumulowoozaako ye mukulu oyo era ng'agamba nti okuyingira ekibuga Kampala yali musajja w'amagye yali kadogo mukulu Lwasa okuyingira amagye nti mwaggwa 1984 we yayingirira amagye era ng'agamba nti omukulu gwe bayita Kano Mande abamujjukira obulungi bamuyita Kano Samson Mande abamujjukira omukulu oyo oba yagenda mu exile oba Sweden oba wawa omukulu gye sobola okuba ate ng'atandikira mpolampola saidi zerire eyo bagendanga bakadogo n'omukulu gwe bayita Lwasa banyumudde mwebuuza nti Lwasa yali musirikale kadogo yawumula amagye ye mukulu Lwasa oyo yatandikira mpolampola agamba nti wesobola okuba ate ng'ayiriba n'agendako saidi z'embalala eyo mu barracks weyaviira eyo n'agenda saidi z'ekireka mu galaji eyo nasobola okuba ate ng'ali mu galaji y'amagye yasobola okuba ate ng'ayiga okukanika weyaviireyo kwe kuyingira mu ndeeba n'atandika okukanika n'okuyiriba adde beebuuza nti akola bizinesi wadde waliwo abamu abasobodde okuba ate nga babiwakanya waliwo omukulu wamuyitaka ye Wisdom avuddeyo n'agamba nti ebya Lwasa Lwasa akola mulimu ki gwe sooka owulire Lwasa yali akola ki nga tannazimba gundi eyo yali akola ki katika nkule buli tabani yo simanyi tabani kilabu yali akola mulimu ki abagagga bonna abe Masaka tubamanyi nti waliwo yasubulanga ensene oyo Lwasa yali akola wa kati ojja kuleeta abantu abamu boyita abagagga ti Nabatanzi yasubiddwa kumbe baali baki nga emirimu gyabwe gyalimu ebufere kakati Nabatanzi muwala mugezi nnyo ng'Abaganda abagezi omanyi si buli Muganda nti musiru bw'omala okuula omusajja gu pajero n'edduuka n'ennyumba ate oba omwetaaga oyo Lwasa Nabatanzi awo waali ne walumba Zahara Toto walumba ono simanyi Zahara yali ayagala simanyi yali ayagala byonna teri mugagga ayogera ebyo wava munaasobola okwogera ebintu ebyo ebo Lwasa abatasobola ku explaininga bugagga babujjawa yayogera omanyi Zahara Toto totubuulira gasiya sabula aya basi maziga merere dana Nabatanzi nakutegezaako yadduse mu Uganda ali Dubai wadde ng'eddoboozi ligenda lyogera mpolampola Meroni wammwe abakyala basinga okumunyumirwa mizannyo egy'enjawulo eddoboozi ligenda liddayo mpolampola naye nga liddukidde Dubai mu katundu ke bayita Deira gwe buuzaako yali agenze Dubai omubuuze nti eDeira baani abasinga okubeerayo eDeira naddala mu Kayembe aya basi maziga merere Meroni wammwe Sendege yali musanyu kati byazanyanga mizanyo bye bimutuuseeko aya basi ku 0756 omulamu ndowooza ogulidde sooka ombulire sebo omugagga Lwasa naye sente zikola ekyo bebale kuwuliriza agamba atya Wako Salimu si abyeyogeredde Wako Salimu owakana agambye nti amunyiiza yenna ndowooza towulidde agambye amunyiiza ye bw'asunguwala Lwasa akola ebyo bw'ananyiiza ejja kukola ebirala aya basi nanti owakana sebo bakuyita mbidde gwe mbidde weesimba weeno kimugundi wa Mukungwe naye naye Lwasa naye atandika totukuba obuvuga bayagala kuwanika kibuga kyaffe ate kibuga kinga mwamugaana omuwa ate ekifo akaluya mu myezi 5 sooka obalebalemu amma okunoonya sabula sebo sebo tudduke aya basi sabula agamba atya Kiria omugagga Lwasa oyo erinnya lyamulema okukola luli kati asaze okikola mu budde buno kwesalako stress akalulu kaali kazibu nnyo alikoze mu bubi kalimbamu anti sente etuma kale atambulira awo analaba wakoma aya basi atwanikira kibuga
Anasema Ivan niendobera bulungi. Aya basi. Abawanikira kibuga. Sebo. Agamba atya? Wale kuwele. Kiria. Ngesigirize tu. Lwasa mwana era gakwera. Malala gegamukozesa.